ntegedde bagenda jijjayo ntegedde bagenda jijjayo mukomeewo ntegedde butegeezi bagenda jijja bagenda jizoganya ntegedde butegeezi bagenda jijjayo eno information tosobola gisanga walala Mboza mutegedde lwaki kati batandise zikwata mbagala zijjayo embwa zeewedde embe ku mawuledi ntandikirewo bannange njidde mbuto oba ntandikirewo mbadde ngenda okutandika kuba kamala okulaba vidiyo eno kuba kijja kunkola bubi 1 minute. All right. Tebagala biwulira. Tubadde tukyali ku nsonga y'okugamba nti mbategeeza nti mutegedde omugande good mugande is the dead one, no definition yakyo na buli kimu kyali mutegedde bulungi nnyo. All right. Kati engeri gye baagala okukwatamu katubakube mpaka kuwulira bubi. Ekyo mukitegedde ekyobote. Kati katugende ku kirala. Video zijja kubeera bbiri kubanga sina kyakikolera. Kati tugenda kusooka kuyita wano. Tugende mpola mpaka video gye nekomekereza. Njagala mwenda ba comrade abali ku social media mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo enteekateeka namutaayika gye batandise okuteekawo nga eri part of diversion naye nga balina kye bazimba yeewa. Mwawulidde omukyalo ono ng'ajja alekana omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu simanyi biki byesagala kuddamu. Omukyalo oyo nabagambye project emulimu yabadde nnene nnyo. Ndi wano okutegeeza mwenna banna abaagala enkyukakyuka bannakampala n'abantu ba national platform olize bulungi nnyo nti omukyalo oyo Susan Makula nabagamba sisaasaanya ntongo kubanga omwana oli Joyce y'ebigambo bwabyogera bwe biri naye nze nganze omusajja omukulu atuludde emyaka ebigambo bya Susan ebisiga bya Joyce sibisobola. Comrade Joyce nkulamusizza simanyi obuli wa ggwanga ki naye I'm very glad that you have a young lady like you who can come and express herself towards the liberation of Uganda. So Madam Joyce, whenever you are, I don't know where you are situated, but please keep on. Don't be intimidated. Keep on. So, omukyalo no Susan Makula boyaze n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale ya Museveni ng'alumba president. Waliwo kye mutaamanya oba kye mutaategedde kingendo bategeeza. 1. Omukyalo ono baagala kumuleeta mu kalulu mbu avuganye mukyala atudde mu Kampala Central omukyala Suzani omukyala Shamimu Malende muwulye bulungi nnyo. Mukyala Makula Susan mukwano gwa Joyce oli munnafu comrade mbu squad y'engendo basomera emupulaninga omuleeta mu Kampala Central. Yensobola ki mulemba YouTube aba blogger bagenda muwolereza omanyi munnange nakutte kansoke mbabuulire kannamunda gye mukamanyi mwenna mukamanyi buno bukapa bumulunde waka kannamunda gyako kazaala abaana waka pusi kati kazaala abaana kati bwe kazaala abaana abo baba akazibula bwe kati nga kannamunda gikadde ebbali nga kaleko obwana obwo namunda jafutuka omulundi ogwo najja n'akanga obwana obwo kati obwana bwonna obudduka gibeera miyayo ba misege obusigala bwe bwana kati
Salimu Selebu yagula ba YouTubers bonna ne ba TikTokers n'abatwala eggulu. Tebavaamu kyamakulu kati ne baddamu ne bazimba system nga bagizimbidde ku ba YouTubers bannamawulire n'abalaba TikTokers ababadde nga bagizimbiddwe okwo nga eri silent nnyo ejje kuba struggle mpola nga bagizimba omumpola kati kye nakoze ne ngamba nno public bagijja ku kigendera ky'eggwanga ne bagissa ku bintu by'obusegu ne zijja n'enkola comments ze nakoze mama bonna nga bwe nabadde mbaagala bali ku line up bwe baavuddeyo bonna nga babadde ku line up baavuddeyo kye bayita kannamunda gikajja ne kakanga obwana ne budduka kati kannamunda gikakanza obwana buli kemulaba ogumuyaayu temuddamu oba badde ofolowinga ku Facebook simanyi YouTube simanyi unfollow bonna egyo muyaayu mukitegedde bulungi nnyo kati nze gwe mulimu gwe nakoze ate namaze nze nkuba empisa egi bagiyita PPF njikuba omuntu nenjikulekamu n'empisa ogoma bw'ojejja mu gwomanyize sidde kuba banne byekkula bingi nnyo awutuvuddewo alright kati baagala kuleeta Susan Makula mbu yesimbe ku Shamim Malende mu Kampala nga abamuleeta be bano bagamba nti baagala mutunda nabagamba nti omuntu tewaliwo publicity mbi buli publicity gye babakwogerako eba nnungi naye kino bakikoze nga bakubisa ejjinja n'ebinyonyi bibiri nti bamuleese kyokula nabadde bagati tumulumba tulebemu wanyo platform nga badde bakifumye nti abantu bagenda muvuma oba mutwalire eggaali abeere mu mawulire then oluvannyuma bamuleete bagambe nti ono yagenda okwesiba mu Kampala ku bwa Women MP nga stage eno eteekeddwamu ssente Bujingo yennyini kuliko Muhammad Nsereko kuliko Anita Amongi n'Empuuga de Mapuuga be bagenda okuleeta omukyalo ono naye nga bimanyi nti bwe njogera ebintu bino babijjawo so mubadde mukitegere nti omukyalo ono bali bamupulaningira muleeta mu Kampala abamulimu be bano nze mwategedde bulungi nti nze ayogera ku Makula nja kufa naye era nja mudifendinga ssente zadde gye giri emyayo gye mbagambye nti kannamunda gikakanze emyayo gyonna ne givaayo kati gye emyayo gye nabategeezezzaako alright in case nkikubye ne kiyiika bagenda kuleeta minisita wa Kampala gwe bayita Misa Kabanda oneetawa mu kitta bantu ekyakasasiro ekiteezi naye ono aliko okulya n'okukomba essowaani kubanga eriyo abatamwagalamu NRM nga bawunyira ziizi ng'ez'abakadde so bayinza okukola ki omuleeta okukola omulimu ogwo kati bantu babiri be baagala okuleeta mumpulidde bulungi nnyo be bantu babiri baagala okuleeta naye nga kino kibadde top secret ekyamakula n'ekyo no Misa Kabanda that is a top secret yembadde temumanyi nti badde bagipulaninga kati nkibategeeza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugenze ku nsonga endala alright banyabo ne bassebo omuntu omunafu nga tokwata nkusaba vidiyo eno gyesonyiwe bw'oba wasomako social studies ne history mu Uganda bakubuuzanga nti bintu ki Uganda byetunda akatale k'ensi yonna wattu mwabeerangamu emmwanyi ne pamba njala kusigira ekifaananyi Uganda ng'eggwanga lyasuubuzanga pamba ebweru waalyo n'emmwanyi bulijjo weebuuza lwaki emmwanyi zino mu Buganda baziyita kibooko nazzi kuno bajjajjaffe bamagulumeere bajja mu Uganda bajja n'ebintu bingi nnyo bajjajjaffe baasooka ebimugaana gamba omuli emmwanyi baasooka ne bazigaana pamba baamugaana ne pasipalamu yennyini baasooka ne bamugaana n'ebintu ebirala kati olw'okuba nti abazungu balina effujjo baasooka okuyisaako kuwembuyako bajjajjaffe baabayisaamuko kuwembuya okubalimisa emmwanyi ku kifuba ne pasipalamu oyo ne gundi ne pamba oyo bajjajjaffe baabayisaamuko wembuya okumulima n'oluvannyuma munnange bamala bayisaamu wembuya bakkiriza ne balima ne bifuuka ebirime by'ettunzi ng'ensokola ky'emmwanyi baziyita eza kibooko mukitegedde bulungi nnyo naye bajjajjaffe ne basinzira okwo okugaggawala era ng'ebitundu bya Uganda byonna buli kitundu kirina ebintu bye kirima nga okugeza mu Buganda wakati twalimanga emmwanyi ne tulima n'eppamba n'emmere yaffe ey'okulya era emmere yali isanga n'ebitundu ebirala by'eggwanga
ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga kye tusinga okugyamu ensimbi zaabeeranga mmwanyi mpozi n'obuluuzi obutonotono bwe tugenda mu eastern side wattu nabo baali balunzi era nga balimi mukimanyi bulungi nnyo mu northern Uganda nga nabo balunzi ate era nga balimi bwe batyo ne mu maserengeta ga Uganda nga bo okusinga baali nga balunzi bwe babeeranga abalunzi buli kimu bakikolanga ne bafuna ensimbi era tebeetaaga kwewola mu bbanka nsimbi kati gavumenti nga bwe zaagala okwavuwaza abantu kino gyalaba ekyokulabirako nti ku luguudo nze kwenzwalwa ne bagamba nze nzaalwa ku nguudo 2 oluguudo nze nzaalwa mu Kampala Central ku kyalo bakiyita Lubaga Road ku Lubaga Road B opposite musajja Lumba Flats we banzala wennyini bazadde bange ne basenguka ne badda mu Serwanga Zone era mu Mengo Parish Kampala Central mumpulidde bulungi kwe nakuli okutuuka n'akusajja kulo okuvaako jjajjange be nabasomeredda basibuka Sogezi Gomba eri bajjajja bange 8 gye bali naye kijja nziikibwa Ttanda Kiwambya mwenna mumanyi osikweka byafaayo byange nyina bajjajja bange 8 emabega naye gwe mumanyike nnyo naye bwe yasajja kula n'akola ekijja kye Ettanda Mityana Kiwambya kati ku luguudo lwennyini lw'Emityana mwenna bampuliriza n'abala mwina enguudo zammwe era mumanyi butya emmwanyi bwe zaatundwanga kansooke mbazzeeko nze ku myaka we nalabira ku matundiro n'amasunsuliro g'emmwanyi ku luguudo lw'Emityana mwenna bamanyi Emityana wabeerangawo ekiyuma kya kato ow'ezzigoto bakyebaleeta zikofi ekyo ekyuma kyasaanawo wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi era naye jjajja wange Sembuuze Mottamu mu Kinyaanya mwenna abafamire y'omugenzi Sembuuze mbatumiddeko mikwano gyange kansule nti mukyali balamu mbatumiddeko Mottamu mubayita mu Kinyaanya wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi Sembuuze then ne tugenda ewa Bigalo we wali bimumwanyi ebirala 2 n'okweyongerayo n'enze bye mbagambyeko 3 kati n'enguudo zonna ezifuluma Buganda nezingira Buganda zaalingako ebyuma by'emmwanyi ebyuma ebyo byakolanga omugaso gw'amaanyi nnyo okusunsula n'okutunda kati ne tumanya nti Uganda yali eyimiriddewo ku bulimi obwabeezangawo bajjajjaffe kye tuyita agriculture nga bwe mbasomedde nti mu Buganda wokka twabeesenganga ku mmwanyi n'ebintu ebitonotono era emmwanyi zino zaagaggawazanga nnyo bajjajjaffe era abaana ab'obulenzi bagendanga okuweza emyaka 22 wattu nga bamaze okusajjakula ng'omwana omulenzi alina ekibanja ekikye kuliko omusiri gw'emmwanyi abanze n'akasiisira era kyabanga kizibu nnyo okujja omwana omulenzi omujja mu kyalo omuleeta mu kibuga kyabeeranga kizibu nnyo nga naye tayagala wabula mu Buganda embeera yajja ekyuka Yosereti bahabula otabashira mutabani wa Kalensi temuzizide sanga bisibe bwe yatandika ettima effugabbi effutirizi okutandika ogwagala okutta ebyennima mu Buganda kubanga yategera Abaganda balina ssente naye jjukira ensimbi zonna Museveni ze yakozesa mu kulwana olutalo olwo ebitundu 85 ku buli 100 ssente zaava mu mmwanyi z'Abaganda ze baatunda okuwa Museveni ate n'amala bamuwa ssente n'abatta oyo Tibahabulwa ne Banyarwanda banne ensimbi ezaalwana olutalo olwo ebitundu 4 ku buli 100 zaava mu mmwanyi z'abajjajjaffe ze baatunda gattako obulamu bwabwe Gaye bw'amala okuwangula olutalo kye yatandikirawo n'ajja ne sisitimu y'amagulu meeru eyamulagira okwejjako ebyobugagga byonna ebyali biteekeddateekeddwa okubeezawo bannayuganda bonna nga tuyawudde mu ggwanga ki bitya omugenzi Idi Amin Dada Obote Ssekabaka Muteesa n'abalala baali basetinze eggwanga Uganda nga byowulira byonna ku mitimbaga ne ku mawulire nti Uganda yali yenkanankana n'ensinga zi Singapore, zi South Korea, zaani zi Malaysia, zaani nga Uganda yalina n'ensi zesinga mu Europe nga ze Middle East toyogera nga teri kiriyo nga Uganda yeeriwo
mu kino abakulembeze abayitako bali balese ba settings business nga government ebiseera ebyo zisuubula era zikola business bwe bakolera amakolero amayitirivu companies empitirivu ezakolanga mu bannayuganda ebibika bino bibiri wammanga bannayuganda abaasoma n'abataasoma owanki kunyonyola kitegeere omuntu asomye gwe bayita skilled worker non-skilled worker ye muntu nga tasomye naye ng'asobola okukola omulimu gwonna oguliwo kati bakitaffe ne bajjajjaffe abamu baali tebaasoma naye nga bafuna emirimu companies omwo okukola era y'ensonga lwaki before 1986 bannayuganda abaddukanga mu Uganda bagendanga ku seekinga refugee olw'ebyobufuzi ebyaliwo oba abagendanga okukyala tewagendangayo bakuba nkubi bakyeyo bwe baba bagendangayo buli mwaka bafulumangayo abantu 20 bokka nga bali bagenze kunoonya nsimbi za kyeyo buli mwaka bafulumangayo 20 bokka abali bagendanga okunoonya ekyeyo abasinga baddukanga bya bufuzi kugenda kukyala nakula family kyekyo kyokka mukitegedde bulungi nnyo kati Museveni bwajja n'atunda ebintu byonna ng'abyeggyeko nga amaze obyeguza kino kyaleetera bakitaffe bajjajjaffe okutandika okwavuwala mu ngeri yonna esoboka Museveni n'akola ekijjobyo yasanga abaganda balima emmwanyi balonda balina buli kimu kyeyasooka okukola n'asooka tta buli kintu kyonna ekyali kikwasaganya ku balimi mweyaggalira bank cooperative bank ne commercial banks cooperative ne commercial banks zino zeze bank ezaali ez'abannansi bannakabala eziyamba ku balimi zitya si buli alima nti kyalina ekigenda kuvayo bulungi omuntu bwe yalimanga n'awuliranga ebitibivudde yagendanga neewola akasente waddamu n'alima ne bikwatayo ng'asasula ebbanja lye ne bank ezo zawolanga abalimi ogenda okulima ne bakomya amagoba ne babawa ssente buli kimu yasooka ziggala zonna ekyokulabirako kye muyinza okulabirako ye UCB kati gye muyita Kyamo Towers yali commercial bank n'endala cooperative bank zaali nyingi zaali zituuse ne ku magomboola oba mu byalo eyo zino zonna n'azibba jjukira zino zaalimu ebyapa by'abantu n'endagaano z'abantu ez'amataka mukitegeera bulungi nnyo bw'amala okugjawo eyo n'agenda ajjawo ebina by'obwegassi bajjajjaffe gye baatundanga ebirime byabwe omuli growers union cooperative unions zonna n'azijjawo kubanga abalimi ebiseera ebyo bo bwe balimanga ebintu byabwe ezo growers ne cooperative unions gye baatwalanga ebirime ebyo kubanga bo baali direct n'akatale k'ensi yonna ng'amanya emiwendo bwe gitambula nga yasobola n'okuwa ssente guno weddirayo mu kyalo ye n'alida akatale kanaakula nga tewali bino byonna Museveni n'abiggalawo kiyaddako okukola kiruwa Museveni yaddako enteekateeka eyali enteeketeeke n'asooka ddira atta ettaka lya Buganda ng'alitta atya oli azoga nti ettaka lifa litya tula nkunnyonnyole musajja mukulu abuzaabuzibwa byenjogera oli waddemba okubuzibwa njagala kutegeeza ettaka ly'otambulyako ly'ozimbako ennyumba ettaka lissanga gobosa lissa litya mu ttaka omulimu ebitonde omuli ensiriŋŋanye omuli ebiwuka eby'enjawulo ebitambula mu ttaka eryo nga birifuulafuula n'okulikolamu ebigimusa kyekifuula ettaka eryo kubanga lissanga ggwe kati bwe baleeta chemicals ze baleeta okuyiwa ku ttaka okwo ku mmwanyi simanyi ku bitooke n'okufuuyira omuddo ebiwuka ebyo byonna byakolanga omulimu gw'okugimusa n'okuleka ettaka lino lisse ebiwuka byonna byafa ettaka ne lifa ekiziiro ompulira bulungi nnyo bwe tumala awo ne baleeta akawuka akali ebitooke ne balyoka baleetera simanyi farada ne simanyi bitooke eddudu biki ne mulyoka muteeka ku bitooke ne biryoka bikonzibwa ne bigenda kuhanga ebyo nabyo bifa ne baleetera akawuka akali emmwanyi ke bayita simanyi coffee bean wivo ne kalyoka kabalira emmwanyi ne zikongoba ne zigenda kuhanga bwe zityo buli kimu ne kisaanawo bwe kityo kati weebuuze amatooke gaasenguka kati okuva mu Buganda gagende embalala bali baali balunzi ng'ebyokulima tebabimanyi balimako kawugiro olw'okuba nti ettaka lyabwe baali tebalikozesa mu biseera ebyo baafuna ensukusa ne bagenda ne batandika okweyunira obulimi
era emmere gye badde eva essaawa zino yonna etambula Uganda ng'evaawa mu Maserengeta ng'amaze okutta wano wakati. Museveni wamala okukola ebintu bino byonna agenda okulaba Abaganda tebaavuwala. Mission ye yali nti gye mutaategeera. Ettaka bwe lifa, emmwanyi ne zifa, buli kimu ne kifa. Kino kyawaliriza abavubuka bakawuula okudduka mu byalo okujja mu Kampala. Wabula mu kudduka okwo baaleka batunze ettaka lya bajjajjaabwe nga batunze n'ebibanja byabwe ne bajja mu Kampala okuvuga boda n'okugula poloti fuuti 2.5 fuuti 2.5 nga bazigula okuzimba obuyimba obulinga toilet ne badda mu boda n'abalumbayo n'atandika obbakuba ennyundo boda bazitwala. Buli poliisi eri mu Buganda ekitono nnyo erina pikipiki 50 kakabe ka poliisi kalika poliisi 7 lwaki kalina pikipiki 10 pikipiki z'abaana Baganda. Abasigalawo abatono ennyo ne bajja mu buga obwetondeka mu byalo eyo ne basisira mu buga obwo. Kiki bakolawo ennyo? Kunywa mwenge, kusiba sports betting, kubeera mbimansulo, kubeera mu karaoke na kubeera awo. Kati kiyabakolera ekikulu ekiriwo ekyobusiru kwe kuleka ensinga amateeka akafuga akakontrolinga ebyobuseegu ne bagajjawo. Yensonga lwaki nti omuntu asobola okuteeka akatambika ku mutimbagano nga teri amukutteko. Genda otambule mu kaluga konna akali mu Buganda akakuze n'akaliwo. Business kyenkulu ezisingawo. Sports betting, bwamalaaya, kunywa mwenge na kumanya bikwatagana ku mipiira gy'ensi yonna okusinga n'eggwanga n'ekyalo ky'amaani oba n'ebintu bikuba ku kyalo. Osanga MC Nomani ng'amanyi Arsenal olunaku lwe yatandikawo abazanyi beerina ssente ze babasasula owanigo bagenda okugoba agenda agoba Shiwaddiru simanyi ono biki nga byonna bimanyi bulungi nnyo. Mubuuze Nomani ewammwe ekyaggwe kyamaani yali bakuziika era kyekiri ekyaggwe. Nomani agenda kugamba kamana once again kyagenda okugamba okitegedde bulungi nnyo kubanga ekyo baamuteekamu n'abalala. Otegedde bulungi nnyo ekyo kiri mu Buganda wokka. Bw'ogenda mu Ankole it's not there. Tekiriyo. Kati bakawuula bonna abaali balina omugaso mu myaka 2 abaazimbanga amayu n'okutambuza business bakawuula bonna baayika Windows. Kati bwenzijja ku social media negga nti waliwo enteekateeka engenderere okusiruwaza generation ezijja bazidiverting baziteeke mu bintu by'obuseegu n'obusiru. N'olaba embizi yabitanga ng'ejja evuma omuntu kubanga yakugambye nti already musiru teri kosi gye basomesa nga ya busiru. Obusiru bweteeka n'obwesomesa. Ekigendera kirira oddawa. 1 ensi bw'esigala nga nsiru waliwo abasiruwalirayo generation zigenda nga nsiru. Ekyokusookerako n'ekyokulabirako buli lwoddira abaana abalenzi ne bakomekeza abagenze mu kuvuga mpanka beefuula ba smart wire beefuula bali babisiyaga abaana bano beefuula nti bo baliwo bakazi balabirira. Eyo generation gye bayita ey'abasajja okukola family beefudde. Kati kyekigenda mu maaso ku social media baba luzinze value awo teri agenda kuwasa. Baba tunule ba sugar mami beefudde ba smart aba bagenda kufa ebeefudde generation beefudde. Bwe tugenda ku baana ab'obuwala the moment abaana ab'obuwala baluzinga value teri agenda bawasa bagenda kufuuka bannakiyombekedde nga tebagenda kuzaala. Olw'ensonga nti omusajja yandibadde awasa omwana ono olwedde amanyi nti abaana bonna mu Buganda bamalaaya naye ng'anyakulyetinza abaana okubeera bamalaaya. Museveni n'Abanyarwanda be abata obuseegu amabeere gali bweru obukyala buli bweru ku TV za Uganda zonna. America wasinga obwono nefune Bungereza ne mu Europe. Njagala te video mungo omukazi aleze eno biology enali bweru akabina kaliri katumbidde ena mabere gali mbanga wegati. Koga ngalinga yambadde swimming costume najja ku TV kiri mu Uganda kubanga kibaagala to corrupt your minds no corrupting abaana abera ku TV nga balaba ti akakagoye nange nja kambala ngenda kanoonya nenga si kye kyandibadde ID entuufu omwana omulaga ekifaananyi ne ku TV yennyini ya BBS
olaba presenter abakyala batula ne ba discussing emboozi z'ekiseegu abasembako kukola ku TV ne radio bali Alafaire ne Nakabubi ne Shifaliya ne Kibirango be basembayo kubanga bali babulira oba bafa simanyi abawala baliko bonna bamalaya nchidda bonna bamalaya olw'ensonga abasinga obungi si bafumbo ba discussing ensonga z'obufumbo ate ba discussing ate bikwatagana mbeera eriwo ukitegeera kati dressing code infu kati buli muntu abeerawo n'atunula obwongo obeera corrupted kulowooza ku bintu bya kisiru kati kyenavudde njogera ebigambo bino ebyanyiziza abamu mu missions balimu ez'okusiruwaza abaana bw'oleka ebintu bino bitambula abaana bamwe muzaala abo bowala baluyuzinga value olw'abaana abawala bava e Rwanda abeera mu yirwaki vidiyo eno basobola ogyonoona vidiyo eno basobola ogikwata simanyi kale kambalage tewali kyakkola manyi n'okubalaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo oba bagikwata bagikwate kansoke mbalageko kye mbagamba bino biri mu Kampala munansonyiwa kansoke mbeetonde ka video kendo go balaga tekandi badde kabalaga ninja just njala balaga kifaananyi kyokka kabeka seconds ngenda kazanya ko seconds 3 mbalage kifaananyi kiri mu Kampala mbalako seconds 3 kati bwetovaayo okwogera ebigambo bino olinga adda ku TV ng'akumanyira kubanga wamugambye ekintu ekiri mu system kyebazimbiramu okukola okwonoona image y'abaana abawala nze ekinnuma si kumpemula oba kunvuma that is total nonsense wabula ekinnuma value y'abaana baffe abawala egenda kusigala luddawa olina omwana omuwala n'oli alina omwana omulenzi omwana omulenzi agenda kula ekirimunya ku social media simanyi kati ffe tukola 6 pack tuli mu boys Demetre simanyi twagala bashuga mami twagala batuwasa since when omwana omulenzi wayimeraga nti ayagala mukazi amuwasa since when kati bw'anaafundisa olubuto omwana amu agenda muyamba atya bino embalaga biri mu Buganda wakati bino biruzinga bireeta value y'omwana omuwala okubanga tekyalina makulu ani agenda obbawasa eno image tetta baana bakola ekikolwa kino etta abaana bamwe abali mu masomero abali mu dormitories kino kyemutaategedde yensonga lwaki olaga Pablo nti ffe tuli basiru tukola ya busiru teri koosi gye basomanga ya busiru kubanga mu dictatorship regime bino byonna bibeeramu ekinuma baana babuwala generation ezigenda mwe ebintu mubeere serious ebintu bino tubagamba essaazi luguyinza okulaba nti olina ebbiri olina akabeere olina ki time egenda kujja you have to set olina okukaddiwa n'omuntu ng'oyagala okumanya kye bayita ebweru weza emyaka 6 n'abaana bo bakulekawo ne bakutwala mu care homes gye balabirira abakadde omusajja bamutwala mu care home ye n'omukazi bamutwala mu care ye ne babaawula ne mu Uganda tukyayinawo obuwangwa n'ennono era tukyalinawo extended families nti osobola ogenda nolaba jjajjawo n'omusindikira muzzukulu we mpaka jjajja lwava mu nsi nga yeesiimye naye banaaleeta embeera ne basomesa ebintu by'ekisiru mugenda kusigala nga temuwasiddwa mufiire mu mayumba gammwe nga teryakulabako kino ekintu kye bazimba ne bwe tujja nkyogerako olinaga atya ffe tewali koosi ya busiru gye bagisoma ffe tulwanira generation ne generation z'abaana bagenda okujja nze nnwanirira value y'abaana balenzi n'abaana bawala n'obutasaasaanya buseegu ffe yaffe eyinza okuba nga eri spoiled but we can't let the next generation to be spoiled by some individuals abalowooza nti basinga okutegeera
Munansonyi okuzanya busambi luno lwaliro kubanga njagadde kutegeeza public kyeki mmwe bino temusobola biba ku TV za Uganda tebasobola bibalaga. The reason as to why ife batunoonya n'okutukolako obulabe bye twogera bitte image nene ngeri Museveni ku kyagala okuzimba. Okitegeera bino tosobola bisanga mu Westani okunyonga bigenda tuuka butuusi batta kifaananyi kyo ebyagadde kuyitira buyitizi. Kati Museveni bw'amala okutta ebyobulimi mu Buganda bakawula bavudde mu kyalo tebakyasobola kukola olwo Buganda butandise okwavuwala. Abazadde bafudde tekyali mwana agenda mu kyalo bagenda kuziika. Osanga gali amaka gafuuka matongo buli kimu nga kifudde. Mu eastern side of the country bayinayo ebikajjo baganda baffe abali mu east okutandikirawo ejjinja okudda waggulu. Ebikajjo bino byali 3 buli tani 3. Essaawa zino ebikajjo bigula 5 tani. Tani bwe mala okuprocessingibwa evamu obusukali obusawo bwa sukali 8. Evamu obusawo bwa sukali 8. Kankwe simple calculation omanye mulyoke mutegere ebintu bino. Tani yali ya 3 eyo mu Eastern Busoga. Kati tani egule 5 eja sente. Tani emu bwe baji processinga evamu obusawo bwa sukali 8. Buli kasawo ka sukali kale katubale kilo 5. Naye nga kilo eri ku 5,000 buli kilo times 50 je 20 mweji je 25 akasawo kamu. Kati 25 times tinda ku 25 times 8 omuyindi mu ttani emu ayinza okukola milioni 2 gwe yakuwadde 5. Kati taata omu east kodeyo 5 ogenda kutunda ttani mekeze ebikajjo osasulira omwana 1 million shillings of school fees okusoma ku level emu n'abaana basoma mu private schools oba international schools ne local schools nenga isasula 5 okudda waggulu ogenda kuweza ddi sente zangu osasula buli ttani 5. Simple calculation, simple mathematics. Ibatasobola bagamba ko TV. Nkubaliddemu katono nnyo tuli mu east mbikajjo. Tugenze mu cotton. Cotton yali mu east ne mu western side of the country. Cotton yono yalina ekitongole kye bayita Uganda Cotton Marketing Board. Oba Uganda Cotton Marketing Board. Ekitongole ekyo Museveni yakijjawo. Ne kireetera muka Museveni ne banne okutwala etunzi lya cotton yono. Abali bamojja ko buli kimu bakijjako ekyo ne kifa. Kati omuntu w'omu west, omuntu w'omu eastern n'omu north abali babesinga ku cotton yono basigala luddawa. Bwe tugenda mu north again nga tugenze Karamoja baali berimira emmere yaabwe y'okulyako n'okulunda ente. Era twalina engombe egamba nga don't wait Karamajongs to develop. But Karamajongs, they were not stupid because they had their own business of cattle raising. Nga bakubalunda ente. Ng'ente emu ekitone nnyo eva wakati w'5 ku kakadde. Kati bw'owasanga omusajja Omukaramoja nga ayambadde akaketa alina ente 50 okudda goza ayinanga ssente mmeka. Kubanga that is part of their culture. Of staying or behaving, of living. Yali part of their life. Wagati abasula musisira bambala bukete nenga alina ente. Kyali part of their culture. Nenga buli nte kitwali ya 5 ente emu ayina ente 10 goza ayina ssente mmeka. Museveni Banyarwanda banne gakota Danita Amongi babbayo ente zaabwe zonna. Mwenda baganja baletera video. Kiragambya Anita Amongi atuletere proof nti ente zaalina zonna teyabba nzibe. Now give tuletere proof nti ente babba nzibe. Namuga part of the cows you have wazibba bubbi. Uyo ng'atulaga Museveni. Sorry. Mulimu audio. Uyo ng'amulaga ente ziizo.
bakazi batu nabasajja batu baba bakente kitegeeza nti economic activities ezomu east up to northern Uganda bazita wetuli botugenda mu west wasigale ba indigenous banyankole abasigazawo ente zivaamu amata okugenda ku nyumba y'omunyankole origina akuwa amata bagamuguza ayinza okuganda amakuta ite bagigula nusu ebi bisatu botuke Kampala lita ya amata oba eri ku sente mekasi kyamanyi kubanga sibimanyi nenga amata oyinza otuka omusajja amata bagamugujjako nusu bisatu oba bitano kale natuke Kampala lita amata bagitunda 13 kitegeezo ntalina economic activity gyagenda kujja sente kati bwe nabawulidde ekintu kye mwalina buli kimu kyonna kye bakola onagezaako to monopolize ekigambo monopoly kibanga omuntu okuba wono bwa nannyini nga yekka yalina obwa nannyini ku kintu ne mwanyi zino azitwalire ddala era mwira kye mutaategeera. Listen very careful. Museveni bw'agamba nti mwanyizize era asaba peneti bamuwe mwanyize temwebuuza peneti mwanyi yazijjawa. All right. Ngaita mu recreation aita mu UCDA aita mu Wasanya Cultural Hospital Mayiga bagabe mwanyizo werere nendo kwa neddagala temwasoka kubuuka mwanyite pama mwanyite limba mwanyite fuka mwanyite kokolima muje tubawensigeze ezala muje tuwensigo za bwene neddagala biki bazigabe mu east bazigabe mu west bazigabe mu Uganda Mayiga atambudde ngo wakagattakamu. Which was a good idea what the Sagara Mayiga. Okugaba abantu okulima emmwanyi, it was a good idea, but China hidden agenda. Nchidda mjara mukwata bulungi. Mayiga okubiriza abantu okulima emmwanyi, it was a good idea what the simwagala tukikwasa tuzikwasa. It was a good ideology, but with a hidden agenda. One. Bamaze okusaasanya endokwa y'emmwanyi emu ennungi egula wakati 200 ku 1,000 nkiddamu njagala kuno bakuliko omulimi endokwa y'emmwanyi wagisanga mu nathere bed eza bulijjo egula wakati wa nusu 1,500 ku 2,000 ola jana kuwe emmwanyi 2,000 aba akwebaza kimpozi. Answer me. Na kuwera kona dagala ansa mjaba akwebaza ki. So he's reclaiming what he gave you, but you didn't know exactly the hidden agenda behind his supply 3. Coffee seeds to the farmers across the country. Nobody knew the hidden agenda. Yalitakuwaza awerere. So he has a right to kuziriclaiming akubanga yabateka musi yabawasi mwanjinga ziri musente. Temwamanya. Yensora chaganti register yourself kubama nti ya investing sente ze mu mwanyi. Yoga Rose unabagenti mwanyi ya 2,000. Kati mwanyi ya 2,000 akwadde emiti 10. Just say like simple mathematics mu. Mana ze basomesa. Emwanyi ya 2,000 akwadde emiti kale 10 kale kitonenya akwadde emiti 10. Ze milioni 2. Ze milioni ezibi akuta akwadde mweza milioni 2. Zawere. Baina plan to promoting nyiziro bazisimbe. Bamalo zisimba zituuka waziki. Zikonganya rumo. That is what is taking place right now. Munate mwamanya. Yali enkola yawo. But remember, ettaka ko bazirima, ettaka liryo ng'omuntu kuwazirima. Naye bwe bali bakuwa mwanyi ezo, tewaliwo agreement nti tukuwadde with this mu period yene mwazi ja kubaza ffe. Bwe mumula mugenzi bachalinga mbateeka tebayina babagwayo era tebayo musiyo nake mbogera kuwandiisa mwanyi wandiisa kuzaani. Wa applying ngo ogula ettaka. Era wa applying wanga bakuwe mwanyi ezo nti ntayo no badize mwanyi. Museveni kankutegeeze. Owajja mu Uganda ng'oli teenager kubanga ano wali embye. Mayinza njagala kwagala musajja ono mu kuba information agitegeere. Wano yagambibwa ati. Uliriza bulungi nnyo. Wano yagambibwa ati.
Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. Bwe yajjawo yalina emyaka emeka? 34. Kati ajjawo kiri kye tuba tumugamba nti yajja wa myaka 8 kataga nti yajja nga myaka 3 mu emeka? Mwena. Bwali state operative ngokola mu office z'abali abasajja basibira mu bwa. Walina emyaka emeka? Bwaga nti yajja nga myaka 3 mu. Mbate tumanyise. Ngakudiremu? Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. So when he came to Uganda or to Uganda, he was 34 years old. He was young. So mukulu Museveni nakabinja kumanyi oli ne mayige sanzire lwaki tole mu video eno. Kasuke mputegeze. Emwanyi zino wazisangawo ku ttaka lya Uganda sigo wazireta toyina bwannannyini wadde ekintu kyonna ekyekwasaganya ku mwanyi. You are just an imposter. Emwanyi zaaliwo abafuzi b'amatwale bazireeta. So tolina monopoly na buyinza ku mwanyi z'Abannayuganda. In fact emwanyi zino zaakubye bajjajjaffe ekibooko. Temwali mujjajje tebamukubanko ku mbooko. Emwanyi baakuba basajja Baganda, basajja Basoga. Bibaakuba ekibooko kubalimisa emmwanyi. N'Abagisu. Kwansubira bwe baserabidde. Kakungulu yatwale Mukyala Margaret Nanyonga Kakungulu yatwale mwanyi mu Busoga ani yazitwala. Mukyala Margaret Nanyonga kuno kwoli. Njaga clarification kuno. Mukyala Margaret Nanyonga kwali n'abala. Ani yatwale mwanyi mu eastern side of the country. Mu Mbale eyo. Yali Kakungulu yali ani. Munzijukizeemu. Munzijukizeemu na musagala mulwe wano. Munzijukizeemu. Kale mwalika myaka gya Museveni mbagambye abaliko kuno. Sophie Nalukenga agambye yali Kakungulu. Kale nina engalabi baaba. Nina engalabi. Mukyala Margaret Nanyongo babulidde wa? Yes. Yali Kakungulu. Oyo kasita ayogera kiba kiwuli. So, yali Semei Kakungulu yatwale mwanyi. Tekwali ku Museveni sigu watwale mwanyi Mbale, sigu wazirita mu Buganda zaaliwo. Era bazitumanga za kibooko. Kati gwe okubiroga nti Peneti ayagala mwanyi zino nga wazisangawo. Mukulu tuwummulemu. Kubanga togenda nagenda nazo mu ngolotero ffe mwanyi ogenda nazo bagenda kuzika nazo mu kofini. Namwe abaliranya Museveni abagenda okutesa ku Friday eri kufa mu ttaka lya bba ekisozi mwewumuzeeko. 1. Emwanyi ziri ku ttaka lya Baganda. 2. Emwanyi zirimu abannansi bannyinizo. 3. Okujjako nga bemugenda okubanja be bano wano wammanga. Museveni gwoba obanja abantu abali mu bonna bagaggawali baba bafuna ku mwanyi bakuwe mwanyizo. Abali mu bonna bagaggawale boba baba mu mwanyi babanje mwanyizo. Entandikwa bakuwe mwanyizo zali mu ntandikwa. Abali mu parish Kamodoli kubali mujita parish Modoli eno parish Kamodoli. Bonna bwe wasente mu parish Kamodoli. Bwe wasente mu Nigina bo banje mu mwanyi. Wealth creation eya kisawo vuga atenga nayo project ino wa plan yenu yali abasajja Baganda Salimu Salena ajibba ku mudomo gw'emundu. Nkiddamu ladies and gentlemen, proposal ya wealth creation yali abasajja Baganda abali baagala okunyuka amagye nga baagala kufuna sente okuva wa Museveni batandike okuteekawo enteekateeka eyamba basirikale bannaabo abagabodde ku mpagala bagenda okuva ku magye batandika obba wa sente batandika okulima n'endokwa. Salimu Salolo wabitegeera nga balina kawo mentality taga bebamutula the project eno project nungi nanke jangu go on sa project eno ndiye mzee kati mchiche mu planning okora era mugenda muje ne bali kawo musomesa buli project buli kimunga bwe kitambula olwamalo biso manga akwata kitabo nga ateeka wano nga asirika basajja batunga bakwata project nga bajongere wayo seri ogitwala yo seri boga mbo bajasi bagwija gara umukozi bulungi ateze project matabuta
kakati njikiriza ndio authorize nze bajuwe sente. Salimu Sale yakwatirawo essimu. Sebo togeza n'ogaba sente zange, sente the project yange. I'm the initiator, togaba sente. Bafulumya Abaganda abaleeta project n'embooko. Salimu Sale mukwasa Wealth Creation agitwala. Kati omugagga abaana Abaganda abaleeta project ya Wealth Creation bali kukoba lyafu. Nabo bayinza n'okubanga babatta. Bali mu UPDF. Tugenze maaso. Okitegedde? Kati ekiwumalo kitegeeza nti abantu bano kano kamanyiiro akasumagize yalira. Nchiddamu. Museveni ogati amanyire ennywanyi z'Abaganda kamanyiiro akasumagize yalira 1. Njira okutegeeza. Gokwavuwaza okutuusa wooli. Museveni akoze bintu bingi. Eno program erimu bintu bingi ne mbayitirako kungulu kuba bintu bingi nnyo mujjabbira bana bagenda byogera. 1. Omuganda tekyamwetaagisanga kugenda kusoma ng'emmwanyi weziri. Kyovula nti Abaganda basinga obungi mu Kampala ne Buganda bapiwa no B. Balina ssente empya n'enkadde. Bamanyirawo nti okusoma poteya. Njagala osooka omanye osooka otegere bulungi nnyo. Omuntu yenna ali creative ng'era alina omusingi gw'obulimi. Be bagagga bali mu Kampala. Kati Museveni bw'amala okumanya nti emmwanyi Buganda ezzeemu esitusi ne yeebuuza ettaka bwe tinalitta teritfanga n'emmere etandise okutojjera munanjulira bw'otambula mu Buganda abantu bazzeemu okulima ebitooke, bazzeemu okulima amayuuni, bazzeemu okulima ebikajjo, balima emmwanyi, buli kimu kitandise okuddayo ku nkola yaakyo. Kati Museveni kye yakoze okimanyi ne batandika okulera bikampuni ebireeta ebigimusa, ebireeta kasooli omufu, baga bigimusa, baagala kuddamu kulitta. Gwe Muganda munnange nkubulya toddamu kugula kigimusa kyonna simi kifuuyira muddo, temuddamu fuuyira muddo mbuzi mmwe. Nkiddamu. Mbeegayiridde temuddamu omuddo bajjajjaffe baagutemanga ne bagukabala, bamala ogukabala ne bagulonda kaluberumbugu tebaalufuuyiranga. The moment okwata eddagala n'ofuuyira omuddo, ettaka olizizzaayo Katonda gy'abadde alinunudde. Olunda embuzi, lunda enkoko, noonya obusa, mutandike okukola ebigimusa ebiri organike, muve ku chemicals. Muve ku chemicals mbeegayiridde. Emmere badde etandise okudda, emmwanyi zitandise okudda, ate batandise baguza bigimusa na kufuuyira mu ddaani abaloga bannange. Ngenda basabambi, Katonda katuwadde omukisa ogw'okubiri ettaka ne liddako engulu. Please mukozese organic manure. Toddamu kufuuyira muddo. Toddamu kufuuyira kintu kyo kirime. Waliwo emisomo mingi ku social media okona ku YouTube egisomesa butya bw'osobola okukozesa organic manure oba organic chemicals, organic chemicals nga ziri organic ng'osobola okuzikosa. Muve bintu by'okufuuyira mbadde mufunye chance ng'ettaka litandise okuzuukuka. Abo kye baagala. Mukiveeko. Kati mukulu Yoseri yagenda maaso mu system eyo naggala banka ezali ez'abalimi. Bw'amala oziggala naggala zi cooperative, naggala zi farmers union, naggala buli kimu n'abiggala n'agamba n'ebiseera ebyo Baganda balina banka gye bayitanga tefe, era eno naye yawolanga abalimi. Tefe yali y'Abaganda n'agitta n'agisaanyaawo olw'ensonga ekigendererwa kikyali ky'Abaganda kubasaanyaawo. Era kutta bizinesi z'Abaganda. Kati n'olw'ensonga eyo njagala gwe wenna nga tonnaziba maaso tebakulya ssente te Museveni akwagala in the first place. He doesn't love you. He doesn't care about your existence. Ekintu kyagala mwenna nga mufudde. Nkiddamu Museveni tali yagala Muganda, tali kwagala, tayagala bannayuganda. Ekyo kimanyi okuva n'olwaleero. Era buli MP gw'olaba ng'azunga ne Museveni manya y'omu ku balina olukwe olusaanyawo Uganda ne Buganda. Nkiddamu Museveni tali kwagala kubanga missoni ye nnene, abasajja bayingizza balina missoni omwo bali mu kutta abantu kirindi nga temumanyi. Tajja kwagala era tali kwagala. Okulagaga ekyokulabirako. Akanakulya k'amenvu kajja keesesa. Salimu Sale kyamutwala mambuka ga Uganda kiki? 1. Yamala okapitalinga
Luwero Triangle yonna neba generals abatwala ettaka lya Buganda n'agenda akole try and error oba okugezaako n'olemwa n'agenda amambuka ga Uganda ekyamutwala biri ebintu bibiri. 1 ekisookera ddala yagenda mu mambuka eyo ng'ayagala kugezesa ng'ayagala ggula ttaka eddala abafere eddala wamberi wambe kyeyasooka obbasigira ekifaananyi ng'akanaakulyako amenvu kajja keesesa yasooka bbawasaamu omwana waabwe bwemugulu tufunye ebyamutuukako omwana mbimanyi n'atandika okutwala amataka n'okugula amataka abantu seriously bali mu kuttibwa mu Northern Uganda bali mu kuttibwa nga bagibwako amataka mu Northern Uganda wakwate mukimanyi Muganda fe strike machine atero baterayo ebintu ebyo tembimanyi kati bulijjo mwebuuza waki kisawuvuga tafuluma ggwanga amazima gali nti kisawuvuga yagenda okuva mu nsiko ng'abazungu balina records y'omu ku bantu abasinga okutemula abantu mu Luwero Triangle ye muntu it's on record eyava mu nsiko bamuteekako sanctions bamuteekako ban worldwide bulijjo temukimanyi ye muntu eyava mu nsiko bamuteekako ban worldwide immediately yensonga lwaki ne Rejema yasooka n'agaana okugenda e Bulaaya n'agaana ne bayita Kagame bamaze okutta Rejema kubanga they knew exactly nti Rejema ne Salimu Sale batta abantu yensonga lwaki Salimu Sale omulanga agenda Bulaaya no baamuterako baani with immediate effect mu 87 baamugatta osobola dde okuzunga ewantu wonna kubanga yatta abantu. Kati information gendina endaga bakimanyi nti public ekimanyi nti siba na Uganda kyekisooka bakimanyi nti waliwo ababanoonya nga engeri yokka ey'okubeera nga bali nga kisawo nga less sure nti ajja kwasobola okutoloka kwe kuyimirira ku border emuli okumpi ekyamutwala mu mambo kanti asobola okuyingira South Sudan oba okuyita n'ayagwa mu Central African Republic. Bali bagezaako creating a safe haven mu Congo. Safe haven ekyagaanye ekyaliko okulya n'okukomba essowaani. Bali bagezaako creating a safe haven mu Congo ekyagaanye eriko okulya n'okukomba essowaani essowaani zaati seziweddewo basigazizza mbombo. Kati oyo kye kyamuteekawo kubanga bwe yandibadde ali eruwero kyangu nnyo mufuna abamunoonya bangi bayindi videos abamunoonya bangi. Galuga naye tasobola kubeera kubanga akimanyi tasobola kutolokerawo naye wali kyangu nnyo era abamanyi gye babagenze wa Salimu Sale oyinza okutambula ndoza square mile namba nga tosanze ku nnyumba namba okujjako wa Salimu Sale wokka abamanyi abatunyumiza ng'ali ku kyalo jaggadde tekuliko sikoota yaliko for his safety era yayina amagye agage agamukuuma 24/7. Kwe wala binaddirira kubanga bakimanyi nti ensi yategedde si bannansi buli kye bakola kyonna bakola kimenya mateeka yensonga lwaki ne kkooti tezikyakola buli kimu order from above amataka. Kati ntegezeddwako olwaleero video gye nakola mwe naleta information ekwata ku kyapa kya mayiro akenda yaleese ensasagge era ntegezeddwako nti mu Ministry of Lands waliwo special offices bakuliyetinze nga z'Abanyarwanda nga bagenda kukola land titles kuzikyusa zonna eziri mu Buganda ngera teyingirwa muntu era ebyapa basomba nga bagezaako nnyo okukyusa n'abagambi bagenda tandika okukyusa ebyapa byammwe ng'obeera n'ekyapa naye ng'olina 0 ekyo bakikola kubanga bategedde nafunye information ekwata ku authorities zino okusinzira ddala National Forest Authority ne NEMA nabutwe badde bakuŋŋaanyamu ettaka n'ebipanga gye babadde babibbamu kati baagala batadde office ku Ministry of Lands ngegenda tandika ku transferinga na kukyusa byapa bya Buganda byonna eby'amataka by'Abannayuganda ba individu abamu kati bali mu kukola essaawa zino
Kyovolaba bana abasajja kati ku buli guudo n'olufuluma e Kampala bamenya gendo yitukwata jinja balimo kumenya business z'abantu kuba baagala kiriyalinga ba wonna balinawo amata bonna ebyapa babifuna dda tebakiriyalinga muluddewo ku lwewasibwa mwenno oba olina ekyabo batoyina kati bakiriyalinga bukiriyalinzi oba olina endagano batona bakiriyalinga bukiriyalinzi boche bakola so kati buli muntu yena gy'oli njagala okoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa teri akwagala baleeta ba substitutes betuyita abazanyi abagenda okuyina mu bifo by'abazanyi abalala kati baleese abantu abayingira mu bifo byaffe nga bannansi babasaanyaawo. Do you copy that? Buli awagira omupiira ngo bayita substitute omumanyi muzanyi ayingira mu kifo ky'omulala nga akooye kati ba substitute baliwa. Abanyarwanda bakola ebitundu 45 ku buli 100 ku ba substitute nenga basinga ku substitute nga Baganda, Abasumali, Abaeritrea, Aba Ethiopia, Abadinka, Aba South Sudan n'Abanyarwanda. Ngoyagala okumanya kyenjogera what together ko mu matching division yonna ogituukemu ne mu Kampala Central wamu by indigenous almost baweddemu tebakyasobola kusula mu bitundu ebyo wadde okukolera mu business omulina okuvuga boda hoteli lodge restaurant ebisulo ebisulwamu n'ebintu ebirala kyetuyita substitution bakirenzingawo ba indigenous ne ba substitutingamu n'abantu abalala ekyo bakikola bulungi nnyo. Kino temwakimanya Museveni ng'akyogera. Amateeka agafuga ensi yonna naddala abanoonyi b'obubuddamu galikkirya. Museveni yakozesa amateeka ago okuleeta abantu bagenda okukozesa buli kimu kyayagala. Atali okutambulira ku sibira y'amenvu buli kimu nkikuwaako information ekyewulirire. Wulira kano byembadde gabe njagala owulire. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our movement, political movement, which started as a student movement, akugambye at one time Uganda was the fourth country of exporters of refugees. Kanka kudiremo okawulire bulungi nnyo saagala ogende byosi byange. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our bwakugamba nti Uganda yali ekwata kyakuna mu nsi yonna okufulumya abanoonyi b'obuddamu mu nsi yonna kuba ekigambo kiri export okujjako nga yera n'akozesa export oba import. Import kwe kuyingiza, export kwe kufulumya. Kati ye agambye nti Uganda was the fourth in exporting refugees. Who are those refugee kyabo abali batuuse okukwasa Uganda ekifo ekyokuna okubafulumya batwala ebweru wa Uganda. Refugee be baani abo? So who are those refugees? Kwadde second sasa tuweroze ku mwaka sinna kamalayo so kwadde mu dakiika second sasa tuweroze baani ba refugee kyabo. Ekigambo export mukimanyi kwe kudde maguzi obifulumya mu ggwanga n'obisindika mu ggwanga ekyo bayita export. Import kye kikolwa ng'ojja ebintu by'amaguzi mu nsi endala biyingiza mu nsi yo. Kati yagambye export. Kitegedde akakoddiremu wano tukatandike muto. At one time Uganda was
the fourth biggest exporter of refugees in the world. Yes. However, our movement, political movement, which started as a student movement in the 1960s, and then it became a political military movement. We had time to analyze all this. These refugees are actually part of our own groups, because the African population of 1.5 billion people is divided among just 4 groups. So when they run away, for us, we don't see any big problem other than the logistics and the feeding them and all that. This is what really. But when they come, we give them security. Then we also don't insist on putting them in refugee ghettos. If they can move out and do business, have skills, and they percolate into the wider society. So if you go in the town here, in the city, it's full of people from Somalia, from Ethiopia, from Eritrea, from Congo. So this is part of our ideology. Agambye kyali kimu ku nteekateeka zaabwe, naye abasinga obungi ebintu bino mubibuusa amaaso. Mujja kumala bitegeera nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe. Kitegedde bulungi nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe nga bali placinze mu ngeri ewuma endala. Lwaki? Bw'ogamba nti Uganda yali yakuna ku exporting aba refugees mu nsi yonna. But refugees tebaba exporting. Refugees are not exported. No. Tebaba exporting aba refugees. Chicham. But refugees baba transferring oba bakosa system yeteka lebayita integration. Okuba settlinga bafunye obudam. So when you talk about exporting refugees, nja kwongera kinoonyerezaako ndabe. Naye ate bwenzijukira nnyo nga nziza yakatambi kange emabega, sisuubira during the Obote's regime, Amini's regime, and others, until we had refugee camps in Uganda. Zaali zamwe particularly Banyarwanda, ate Abanyarwanda abo babeera basetolingibwa mu Uganda ne babeeramu. So nja kwongera kinoonyerezaako kubanga tekiri refugee exportingibwa transferingibwa ng'amaze okufuna ensi ey'okubiri oba ey'okusatu gy'abatwaliddwamu ng'ensi eyo emusabye okubeerayo oba okugenda okutuulayo. So ekya export sikimanyi. Era ne ba refugees ndowooza baasooka mu Uganda baali Banyarwanda. Era camps zammwe zikyaliyo nakati gye ziri, naye era temu exportingibwa kubanga sisuubirayo nsi yonna, either Sudan, Kenya, Tanzania, that Rwandese were sent there okuva Uganda mu camps. Bwe mba serabidde sirowooza nti kubanga amateeka gafuga ba refugees babeera integrated oba ne batransferingibwa. Naye ate okutransferingibwa ebeera request ey'ensi ezo eziba zibasabye. Sirowooza nti bayita export. Sirowooza ye nga bw'akyogedde. Kati ye akozesa ekintu ekyo kubanga abantu bano abakozesa, one, abakozesa mu kulwana entalo ze ez'obuyeekera, mu kubega, okwokipayinga amataka g'abantu, n'okumuyambako mu kaseera waba yeetagidde abalonzi okumuwa obululu. Ndoza zezo sectors abakozesaamu bo n'abaleka ne bayintegrating ne bannayuganda mu bifo batalina kubeera. Ate n'amateeka galikkirya nti munnansi yenna yabeera first choice yasookerwako. Omugwira tosobola kubeera ng'osinga munnansi
rights kati mu Uganda atabagwira bayina more rights mu Uganda than the indigenous Ugandans. So ndowooza abasajja bane kintu kino babyogera ebintu bino tubisaaka amaaso nga tetubimaze byanalyzing naye ebintu bino babikola bakimanye kagendere ng'omukadde akogga kye bakola bakimanye fe bannayuganda ffe tunalagobera ebintu bino nabitegeera. So nja kwongera okunoonyeza ku statement z'omwami ono n'abalina more information abakwasaganya ku nsi ya refugee. Esimu yange ebeerako 24/7 nsaba mumpe more information about this Museveni's message kubanga yeetaaga clarification oba okwongera okunnyonnyola abantu bategeere ebigambo bino. Nyiza okubanza nnyonnyola gye mbinnyonnyoddemu abantu bayinza obutabitegeera bulungi naye ate kyemmanyiiko ngayambaga nti aba refugees baba transferringa nga request evudde mu second country oba third country. So that's not what you call export. Under the integration law abantu bano basetolingibwa ne baintegrating ne ba citizens ne on conditions ngera balina specific areas balina okubeera. So kati sitegeero no kye lyategeeza kuba katula abanyarwanda bangi nnyo abasomali bangi nnyo abaethiopia bangi nnyo batandise okugula amataka batugula buli kimu ekye ate nga banaye banda indigenous babagoba ku mataka kati nebintu byesitegeera bulungi nnyo. Alright, ndowooza n'ebigambo ebyo saagala kusookako wano. Njala kusaba ekigambo kimu nga nfundikira vidiyo eno. Olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Uganda eri mu mbeera yakagenderere ng'omukadde akogga. Gw'ataaveeyo kwogera ku nsonga z'olaba tofaayo kuyita mulalu oba oli musiru ng'oyogedde ku nsonga soka weewunye lwaki bw'oyogera ku kintu kyogeddeko kiruma nnyo omuntu nga si gw'oyogeddeko wabula ng'okyogedde ku Museveni n'enkola ye. Soko okyebuuza kati oba oli akumye nti oli musiru oba totegera oli mugwagwa as long as nti oyogedde point eyo oba olwanirira nsi yo. Ngera kubasaba mugende mu maaso n'okulwana ensi yammwe. Temulinayo nsi ndala. Togenda Kenya bakwe passport ye Kenya ofuuke muna Kenya. Togenda Tanzania bakufuule muna Kenya muna Tanzania. No, togenda genda kubanga tusobola kufuuka mu Nyarwanda, tusobola kufuuka mu Congo, tusobola kufuuka mu Sudan, tusobola kufuuka muna Kenya osigala oli muna Uganda. Bw'ona oleka ensi yegende nga tosobola girwanirira kitegeeza omala biseera. Njagala basaba buli omu kwata ky'olina osobola okulwanira ensi yo. Okulwanira ensi yo si musango. Olita kutiisa n'akuvuma n'akuomulaga nti anvumye nnyo. Ekyo si kikulu, kivumo tekivumanya gumba. Obanga oyogera ensonga entuufu, oli ne bw'anaakuomulaga kukola ky'oyagala, oba n'akusibako amatu g'embuzi okulisa engo tofaayo nno. Babitwogerako dda babyogedde kati ago si makulu. As long as nti ojja no delivering information etegeera. Naye njala nnyo okwebaza ku social media bakoze omulimu guno. Mwebali nnyo mubalire ddala. Oyagala okutegeerera nti ekintu ky'okola kituufu. Kasito tandika okufuna threat okutiisibwatiisibwa kimanye nti kati wookutte weewo. Wabula bw'oba okola information nga tewali akutiisatiisa oba kukyusa bwongo bwo oli mu struggle manya tonnabeera qualified nti tonnabatuuka we baagala nkiddamu. Comrade ali eyo bw'oba oli ku social media ng'okola video nga tewalinde muntu yaze mu inbox y'okugamba nti gundi by'okola biveeko oba lwaki okola ekintu ekyo manya tonnatuuka ku system ebaluma. Ne bw'onootuuka ku system ebaluma ojja kufuna threats essimu ezikutiisatiisa okutandika okukuwemula okwogerera agagambo okuga nti tolina ky'oli kati bwe mba sirina kyendi oba onoonyaako ki. Era gwe byonjogera bikukwatirako owange ogwo kitegeeza buli lwofuna threat oba okutiisatiisa nti ove ku kyogera kitegeeza nti obakutte ku kinyusi. Bwe musumaali gumu n'ogwetoza n'oguteeka mu nnyondo bw'oti n'ogulekaawo nyina ogwo ne gumusiiwula emyaka nga tomuzzeemu just omukutte mukozi kitegeeza oba omukutte ewaluma. Kati gwe nga tonnatuuka ku sserera kutiisatiisa kugaa nti byogera kimanye nti tonnatuuka ku levo gye kamula omubisi oguggyemu ebisejja byonna gufuuke omubisi omusogolerewo ajja kumanya nti kati otuuse ku system. Nobanga byogera tebigatta kitegeeza tebagenda kugamba nti oli threat. The moment you become critical ng'ocriticizing abasajja ku nsobi ze bakola ne bajja okutiisatiisa kitegeeza oba otuuse ku kinyusi kyennyini. Golooza ebivumi bavumye president ne ba comrade abamandi bati baba mu struggle naye bategeera nti okay kasito nvuma nti okay weewo nkuli bulungi no kati jukire motoka lwogirinya bwoti nolabange etambula bulungi edduka kitegeeza nti motoka oba ogituuse weekola ki weeyagala omuliro kati jjajja buli lwonyinjako ekize n'olya ng'oli apapala aleekaana abuukabuuka kirigamba nakukwata kale kankunyonyere watuufu. Omuntu nga amenyese okugulu ne bakutwala omuyunzi asooka n'akuweweeta n'akusiigasiiga akazigo kati bw'atuuka okukwata waliwo ennyiri wagenda okunyola bwevu
Noloko bomulanga n'ebinyonyi ebibuuka mu bbanga kitegeeza bakutte wayagala. Kati mulabanga omuntu abuuka mu bbanga kyala ayogera bingi akumanya nti wamukutte wakaki kuntwingiri. So mukwatira ddala kuntwingiri ku Museveni oyo ne baakola nabo. N'ekyo nga nfundikira mu ddakiika emu. Kye bayita state agent siga nti okola mu sseemu ayisimanyi okola ki kasito okole biyamba gavumenti okusigala mu buyinza n'okunyigiza bannayuganda oba oyamba gavumenti eyo kitegeeza you a state agent. Kuba whoever helps that government to stay in power and to torture, to kidnap, kitegeeza nti okolera state ogiyambako okuweerawo, automatically qualify to be a state agent. Otoloza musumba nina kadi banga medi state agent. No, woba ina kadi bato ina kadi as long as nti okola ekiremeza government enyigiza banda Uganda mbuyinza nga kijiyambako, you are qualified state agent. They bangambye ndi state agent. The moment you do something which keeps that government in power, which oppressed people, that means you help that government to stay in power. You are among the oppressors. You qualify to be an agent. So, nature simplifies much take the bulungi nnyo, so kati ndo much take it. Kale. Mukaba bankomera video wedde tusinkane ku lunaku olwokutaano mu open roof ya simu strictly mwanyi much take the bulungi nnyo. Bwelaba.